Evlyn Namulondo gwe tuli naye olunaku olwaleero and of course tuli ku celebrity track. Evlyn Namulondo ogamba otya? Je ndi oli otya Alan? Ng'oyambadde ka dress mama. Yeah, of course omukolo gubadde musufu olwaleero wano ku Ebonies. Olopoza omuntu akulaba ye omukolo gubadde gwaki? Tubadde tugula platforms zaffe kugenda osanga emizannyo gyaffe like gyenvudde waffe okuva ku Jimmy Katumba up to now. Yes. So kigenze bulungi? Very nice. Nkinyumiddwa. Gwe tulaba ennyambala nyumiddwa buli kintu. Toyina kyoyo ya? Siina baby. Okay. Kale. So Evlyn, munnange teeka eryafulumye erikwata ku ba artists ne waka waabwe gwe bakola. Waliwuliddeko? Naliwuliddeko naye sinabadyetegereza bulungi. Like nagawulidde mu nkuubo naye nga nze sinafuna budde disoma bulungi kulitegeera. Naye ku bye nawuliddeko sikiriziganya nalyo. Why? Si ddungi litunyigiriza. Yes, kati like webayeeyo abaana ba upcoming ate bo bajja kuyisibwa bubi nnyo. Kitegeera. Kijja babeera abakizibu okupenetrating. Yes, kibi, si kirungi. Yeah. Okay. And of course tuli joined by the beautiful lady. Oh, bannaye omukyala ono mwagala nnyo. Omukyala mwagala nnyo ali so humble wa bigambo bitono talinga ono Namulondo ono. Ono Namulondo agira. Namulondo spokesperson nanti abalina okuba n'ebigambo. Ye spokeswo? Wabangi ddala nange wange. Wamma amazima watandika ddi okulaba Namulondo? Namulondo oyo ebitwe tubireke. Namulondo mukazi munnange. Sagala mtuke wano mutubalire emyaka ate mugambe we go back simanyi long ways. Namulondo. Mulaba wano mu Ebonies. Ya conditioning. No. Actually Namulondo ya joining Ebonies wanga ali mu senior 2. Really? I think she was in senior 2. Abantu nga batugambe yo nti kamama kekagira. Kasookawo. Naye kasita kalabika bulungi. Okay. Bangi nnyo abeeyita abato. Agambye ayagala nnyo height yo. Eyange. Ye mumala. Agambye. Singa yali asinga wano obuwanvu kyandiyitiridde. Mukama alaba ekinayitirira n'akikakkanya. Who is she as a person, Wamma? Namulondo nze mumanyi nga omuntu alina omutima omulungi ate ayagaliza ate ali generous, she's so giving, she like muntu alina omutima omulungi ate she minds her business. Akola bimusanyusa, akola bimukwatako tatambulira ku bantu balala. Ebigambo bitono. Talina bigambo bingi lwakubanga awamukyankalanyiza okiwulira. Okay. Nali musanzeeko mu kasonda nga aliwo abazimugjeeko okiwulira. Memories kizoyina ennungi eri Fuzi. Bingi. Nze Fuzi mwegomba. In fact guno omulundi oba gugenda bagwa kutaano bulwengenda like ku show za TVs. Fauzia ye muzannyi wange wano e Uganda mbakyala. Nnozaako mukyala Mariam Daki. Alina byanjawulo ki as a person mu nzannya ye character wise? Alina kyotakaka kintu. Fuzi bwazanya ye muntu akuzanyira no feeling azona abalala bazanya mbagala naye Fuzi bwazanya omufeeling ate Fuzi bwazanya akugirayo ekintu. Oyo mukyala muzannyi wange. Who is she as a person mu mbeera nga muli eno nga temuli ku kamera? Muntu kikaaki? She's a nice woman. Nze Fuzi simuli anko ng'ayomba. Fuzi ebintu bye olaba omuntu bwamunyiiza ye yeesonyiwa mwesonyiwe gwe ne weesootinga. Yeah. Kati okumwagala okunaku omwagala kiki wali omukoleddeyo ebbanga lye mmaze mwenna? Kibuuze Fuzi. Kale kankize eno wama Eva ki yali akoze? Eva omulaba Eva nga bwe gavumenti Eva ali generous. Eva ye muntu abeeri n'akugulira ekintu ng'agenze bweru n'akikuleetera nze Eva ngulidde engatto ennungi amasweta amalungi obuviri obulungi Eva ajja n'akuwa ekinagamba nti Fauzia nakuleeteddeyo kino n'akikuwa. She's that generous. Okay. And of course tuli joined by Dr. Bossa. Dr. Bossa? Okay. Blonche muba naye anyiridde. Jangu wano. Jangu wano. Naye mukyala gava omusajja ng'anyiridde omuliisa ki mukyala gava? Bw'aba gava g'obuuza mukyala gava menu yaabwe ennungi nnyo naye bw'oba obuuza Fauzia simanyi bye bamu mbuuza mukyala gava oba obuuza mukyala gava sente weeziri gava alina sente tetwegayirira naye oba obuuza Fauzia sijja kulimba owaye Mr. Gava
Miss Gava ng'alabika bulungi nnyo. Woba obuuza mukyala Gava sente weeziri naye obuuza Sam Bagenda simanyi kye bamuliisa. Mwebale tuzanyira bulungi. Kale so nabo mwebale nnyo kutwagala, mwebale kutulaga mukwano muyitirivu nnyo. Ebbanga lyemuzanyidde ku TV ne Sarah. Nze muyita Sarah lye lyankwata. Ebbanga lyemuzanyidde ku TV. Muntu kikaaki? No, we tuzanyidde ffenna. No, different compatible. Kwegamba singa nalina obuzibu. First of all, abantu bali tebasobola kunyumirwa. Abantu bali tebasobola na kumuyita mukyala wange kulowooleza ddala nti mukyala wange ng'ate tuzanya buzanyi. Abantu, which shows that tukwatagana. And nange anyanguyira ne tuba nga tusobola okukwatagana obulungi. So that's how we've managed to make it. Buzibu ki bw'osanga nga muzanya ne Mr. Gava? Sirina buzibu bwe nali nsanze na Mr. Gava kubanga ebyaffe kati byo biri natural. Like tumanya he has to be the husband, I have to be the wife. We just act. Simwina nature in person is a very good person, by the way. Very understanding, ye muntu gobulirako ebizibu byo. He's a family person most of all. Mwami musabi kwegamba bwe balaba Henry Gava ne bamukwata ne bamuteeka ne Sam Bagenda. They are two different people. Yeah, because Sam Bagenda is a reasonable person, muntu wa family. Henry. Ne bageza bangamba nti Sarah kyusako character yo for just 30 minutes. Gwozanye kyowulira ku Henry ng'omuntu. Allahu Akbar. Omuta. Ennyumba ekwata. Asana Henry asana wa oba kusibako mpingu. No msibire, I don't know. Henry's crazy. Simusobola Henry in real life. I can't. Okay. Let's talk about ekibaddewo olunaku olwaleero wano ku Ebonies. And of course, mwena muli basita mu Ebonies. Mugenze ebintu mbitute online and of course buli omu kyabadde yeebuuza emizannyo gyammwe tugifuna kitya. Giri emizannyo egyasookera ddala bibaawo nga bamu tebagiraba. Tujja ku mizannyo mingi nnyo. And right now, tukantandikira eno nga bwe tudde eno. The ladies first, ne katandikira side zeno. Okay. Olwaleero tulaunchinze online streaming platform ya Face for the first time omukutu guno nga tutaddeko emizannyo gyaffe gyonna kwegamba bye twali tulaze okuviira ddala mu 1977 okupaka kati. Abo bonna abajjukira bwe twatandika ng'abayimbi Jimmy Katumba nga yaliko, then during the times of Nakawunde, Sabrina, Dr. Diko Mugenzi, kwegamba byonna abantu bagenda kwegazanya, bakiyita kwegazanya nga buli omu ayagala kulaba kike. Screen nights zaffe abantu bazaagadde nnyo kati ebyo ebimu ebibaddewo of late. Yes, screen nights zaffe abantu badde bazaagala nnyo bagenda kubanga basobola okuzifuna. Stage plays zaffe zonna waliwo ogenda n'owulira omuntu nalaba the dollar banange omuzannyo gwo dollar oba malere byonna bajja kubanga basobola okubiraba. Up to right now we tubadde tulina Tantal, I mean music Tantal gwe tubadde tulaga kwegamba kwegazanya ku mukutu guno. As a member and a big member mu kibiina, and of course you're one of those figures omuntu waba mentioning ekigambo Ebonies toyinza kubulwamu. Kino ekintu kibatwalawa era kibateeka wange ekibiina. Kino ekintu kitutwala mu future. Kituteeka mu now ne kitutwala mu future because online gundi shows kati zeziriko ne online ratings zeziriko kati abantu bangi abali mu diaspora Uganda banaffe abandi agadde okulaba emizannyo gyaffe buli kaseera babeera batubuuza CD zammwe muzitunda wa emizannyo gyammwe mugitunda wa, you know it would be so old fashioned ogamba atojja kujja oguleka CD those things ate piracy biki no kati omuntu asasula busasuzi ka sente katono nga abeera alaba buli kimu having access to all the content evudde mu Ebonies ever since ekibiina we kyali kibaddewo. Nze kati nina omwana wange muto naye aganye okufuna ebintu ebi backdating way back how we started. You cannot have time okubeerawo ng'oteekerako abantu kino naye omuntu aba asoogamba leero kangende ndabe the dollar nkya kangende ndabe Daisy kangende ndabe the inspector kati kandabe ku Tantal, you know it's the way to go. Yeah, it's the way to go. Evlyn Namulondo. Yes, sir. Omuzannyo mugitongoza olwaleero ku internet and of course abantu bagenda kuba Evlyn Namulondo nansi oli bwali banoonya Evlyn Namulondo yazannya muzannyo ki kiriba kirungi. So omuvubuka saawa zino kikyoyinza omukuutira
and of course agenda atya kwezo platform. Oh, azigendako atya omanyayo ebisingako aba mukama wange ebyo basobola kwogera nga mukama wange waali nsaba mukama wange abanyonyo. Dr. Bossa, omuvubuka zino platforms azinoonya atya? Tugambe tutandikide ku YouTube, tugenze ku Facebook, ateekamu ki, ku internet ateekamu ki okugifuna? Okay, technically but in brief omuntu agenda ku mukutu gwa www.ebowood.com www.ebowood.com kasita onyiga n'otuukayo. Abazungu bakola ekintu ekirungi nti buli lwonyiga nga kakulagirira nti kakati genda bwoti naye obusente obutono obwo bwe bagenda okubagamba okusasulayo okwo bonna bajja kuba nga babutaddeyo. Ekirungi nti osobola okukozesa mobile money oba ne credit card, byombi bijja kuba nga bisobola okukozesebwa. Yes. Fazi, waliwo etteeka eriri mu kufuluma essaawa zino, and of course buli muyimbi buli artist ali mu kaayana nga bagamba nti Fazi okuzannya omuzannya alina osooka natwalayo script ne bakola bitya, and of course every artist ali mu kukikomplainingako agamba government revising etteeka. What's your say about it? Nze, there are some things byo ebituukawo n'olabira ddala nga it's just crazy. But those new those new regulations, ziri crazy. Because wachirabawa mu nsi tiwemba ngenda okuyiya akayimba nsooke ngende nfune license ate mmala okukayiya ngende mbatwalire lyrics bazitunulemu oba ntuufu oba si ntuufu ate nkazeeyo. Where is the world going? They have serious things to think about. Basooke batuleke ffe to creating it, because creation is not a simple thing. Bo balowooza abamu nti maybe basoma emirimu emirala ne bagenda batula mu offices be basinga okutegeera. Nena ffe tubawumuza obwongo kitegeera, and some things ebiruma abantu ffe to be highlighting. Kati wo suffocating a creative industry obeera nga atutaddeko enjegere ntugamba musirike. This is practically gagging us. Omuntu nakwata ekiwero nakusiba akamwa titoyogera ate nagamba yogera. Okitegeera, it is crazy. Era ndi mabega waaba abakirwanyisa 10 ku kinne waakyo kubanga naffe tuli ku movement yemwe ekaayanya ekintu ekyo. Eryeteeka teririiyo. It is way out of this world. It's crazy. Dr. Bossa, omaze emyaka egiwera 3 ng'ozannya ng'era oli mu film. Okugamba nti Dr. Bossa owandiise omuzannyo sooka ogutwaleyo eri mu basajja balabe script yo bamala ate bazze ate Dr. Bossa sooka okole kino ate work oyo ali awo n'etteeka eryo olyogerako ki? Okay, abantu bano babadde baagala kuteekawo regulations, which is okay. But when you are doing such things, waliwo ebintu ebimu by'oteeka okusooka okutunuulira. First, right now, mutaddewo regulations ne copyright law tenaba kubakola ki? Temunaba kugiteeka mu mugondi mu nkola. Ekyo ekisooka. Ekyokubiri, when you are putting up laws, stakeholders are supposed to be consulted. Naye okuleeta obuleesi something kiba kikyamu. Olaba ne constitution y'eggwanga basooka kubuuza ne babuuza abantu nti mateeka ki ge tuba tuteekamu biki. Kakati, why do you want to this happy family yaba creative people creating si kyangu ngero omukyala bagambye nti omulimu gwaffe gwa kusanyusa n'okuggyako abantu stress. So okugenda n'oba kakatikako ekintu amangu booti nga tobabeebuuzizako nabeebuuza, I don't think it is right. So something should be done. Some consultation should be done. Kino kintu okutuukawo. Have you ever got any notice nti oba mujje tutuuleko mu meeting bweting mwenga abakadde mu industry? Precisely, that is what I'm saying. Nti I think somehow, somewhere, I'm a stakeholder mu kintu nga kino. Nalibadde naye sikirabangako naffe tutandise kukirabanga kisaturatinga ku social media nti kino and so on and so forth. So I think we need to be consulted somehow. Ne batubuuza nti kino kinaakola kubanga ffe tukirimu, ffe tukimanyi. Oba bwe tubanga tugize bwe tukigonzaamu tutya abantu basobole okubeera nti bali.
Evlyn, as a dancer, as an actor, as omuntu akolaga singer, n'omuntu akolagana n'abayimbi, lino etteeka owuli alinaakola. Terigenda kola. Explain why. Nakugambiddewo sebo mu ntandikwa wali mbuziza terigenda kola because liba linyigiriza. Omuvubuka munno. Bonna. Okay, nga maliriza. Consultation gwe yajjako keewuwo ne bakubuuza bano email wagirabako. Twakeera ku macanga nannyini nnyumba bwakeera nga azadde abaana be taata mu nnyumba n'abagamba okuva n'olwaleero olujja olwo tewabaawo aluyingiramu ku ssaawa bweziti. Okitegeera naffe byonna byatushookingira ku ki ku mawulire. Byatushookingira ku mawulire ne tugamba what is going on? So I'm just as shocked as anyone else. Okay, Tuline Agi Swag 256 and of course number one actor and of course number one TikToker. Yomu ku bawala abali ku TikTok awo nga baba abaana bekoze ebintu naye tumanyi oba TikTok eno esasula. Byemu ku bitono nnyo byenjagala atutangaazeemu ko na TikTok eno bafuna batya following ye y'amaanyi. Sooka obuze ku batulaba Agi. It's Ajiswag 256 representing to the fullest like always. That's what it is. Ogamacha Alan. Oli bulungi. Onzinira bulungi. Nkola ntya? Obimbiza bulungi. Bale kusima. Obulamu gamba ki? Obulamu bulungi. Obubu. Ani ku inspiring mu ba dancers wane you? Mu ba dancer I inspire myself. Okay. I do because I feel like I'm the best. Nza singa kyempulira kyekyo. You're an artist. Exactly. I do MDD, I do music, dance and drama. Yeah, so okay. TikTok omuyingira mwaka ki? TikTok ojingira mwaka. Munange TikTok muyingidde mu lockdown eno. Lockdown eno because I used to see those people nga that TikToking ngamba naye bana abaana balina obudde. You understand because TikTok yetaaga ng'olina obudde ebyaddala and you have to be creative. Okitegera tekifaayo nti banayo oba oli celebu oba ki naye n'okubeera creative ng'oli consistent ng'abantu obawa ebintu ebirungi. Omuvubuka asobola ogifunamu? Why not? Asobola. Nze ngifuniddemu ddala because okujjako okubeera nti tebatusasula. But that alone because kuliko abantu bangi nnyo babadde mu lockdown nga tebalina byakola nti bajoyininze nnyo TikTok. Okitegera bajoyininze TikTok okwogendako abantu ne babeera nga ate bakola ki nga bakolenako ebintu bingi nnyo naye mukama why is Case disorganizing me at this time? Okay. Thank you. Mbadde nkyakunnyonnyola. Yes nti bantu bangi nnyo kwebali baviewinga ki ky'osobola okukola like mamani what do Mama Brighton you put it there omuntu n'alaba nti ne Alan apart from presenting asobola okukola Mama Brighton ne wobeera nga tofunyemu ssente akantu ako kaklipu asobola sharinga. You understand? So what I've been doing nga nkwata material wa TikTok nga mugabanyako ne ku platforms endala nti wa Facebook waba taliyo alabako oku Twitter waba taliyo ng'agabanako oku Instagram nga bagabanako. So that's how I came up with my audience jenina kati era sejjusa kubeera nga lockdown yajja. Oyina ka challenge ke wakola nga mulina Aziad ka challenge ako aka trending nga bateekako Kenya ne Uganda. That one I think ye yazina Love is Wicked nze nenkola Shakira. Actually it's one of the challenges tunze nnyo because Aziad is a very good girl, like she's so beautiful. Kalabika bulungi nnyo so we yavaayo bambi n'akola we yakola abantu ne batandika mu praisinga. It was her time so ne batandika ogamba bannayuganda tebalina kye basobola kukola. Of course we dancers twalingayo mu background because I don't think that Aziad is a professional dancer but I'm a professional dancer. Okitegera I think Aziad akola TikTok for fun and everything. Okitegera that cute girl so she's not a dancer so people started comparing her ne batandika okola buli kimu kyonna abantu ne batandika okundaaja ne nagamba vaayo omukuba akavulu abantu bagamba omusobola nga bangamba musobola. But at the end of the day it's not all about competing, it's having fun. You understand? Because she's in Kenya, she's representing Kenya and I'm also representing Uganda. East Africa thing. Ofunyako ebisala ne mu meeting akoko naye have you had a chat with her? Not yet but kyemanyi amanyi nti gyendi wangi. Okay, your last words, Agi. Banage, I just want you guys, Bambi, you continue subscribing on my YouTube channel. It's Ajiswag 256. Content wange yena jali. And I'm an artist, and you know that. Nkola music. Yes, so videos zange jona zeziri, audio yena jali. Then I do drama bona jebuli.
Then I want you guys to follow me on Twitter. Twitter, it's at Ajiswag2. Yeah, then on Instagram, Ajiswag256, and still ku Facebook page yange bajilikinge. They do everything because intero kubera bambi ba continuing okunda gather love. You know, whenever I go live, abantu bajja ne balaba ebintu byange. Alan, go and check it out. I know. I've ever been on. You know? Yes. So thank you so much, lovies. I'm really so grateful. Thank you so much. And I don't regret lockdown kubanga yajja. Kati owasadde. Eh? Bakuwasadde. Wanji? Bakuwasadde. Eh? Siwulira. Wanji? Musira bulungi mweraba. Celebrity track.